Nkwebaza okwekuumira ku Brown Skin Events amanya nze Frank Sentongo okutuusaako byonna nga bwe bitambula n'olwaleero twakedde bwana Wancha okulaba nga twolekera wano ku kooti wenyimiridde lwe lujja lwa kooti wano e Makindye nga nno tuli mu musango ogwa Alien Skin wano ku Brown Skin Events twasalawo okuba nga tubatuusaako byonna ebiba bigenda mu maaso olwaleero tugendedde ku mateeka g'omulamuzi ge yatuwa nti tukomewo kubanga yawansalesale wa lunaku olwokuna era n'olwaleero twakedde bwana Wancha okujja okulaba nga atoboolyawo tuwuliriza ensonga twebuuza ddala Alien Skin anaawebwa bail oba nedda. Byonna twogeddeko ne baganda baffe abamu era batuwadde endowooza ez'enjawulo okkiriza nkulage ebyo baganda baffe bye batugambye naye nga nkusaba kimu nga sinaba kubikulaga gw'atannaba kusubscribingako namu waliwo akadaawo awo wansi awo kakonemu obe nga ate otambula n'okumanya kkiriza nkutuuseko interviews oba baganda baffe endowooza ze batuwadde ku bonga bwe basuubira bwe binaatambula olunaku olwaleero. Ronald Mayinja tusaba otubuulireko ku mulundi guli omulamuzi yatugamba tukomewo olwokuna tukomyewo osuubira ki nga gwe tutandikiraawo? Endowooza zaffe zonna twaziwa ffe ng'abali ku saidi ya Alien Skin n'omulamuzi naawe ebibye naye n'agamba nti ensala ye egenda kuba ya lwakuna. Tusaba agituukirize Alien Skin adde ebweru kubanga abaali bawabira Alien Skin obujulizi bwe baali tebannabukuŋŋaanya. Waaliwo nsambya nga bagamba simanyi waliwo abantu abaakubwa naye tebannafuna bujulizi. Kati omuntu oli side endala bwebanga obujulizi tebunnajja ate n'ogamba nti ono gwe bawabidde ye kanjira mu musiba kitegeeza yo n'omaze omusalira omusango wadde nga tebannakulaga bukakafu. Nolwekyo tusaba nga bali banoonya obujulizi oba bubabuze Alien Skin adde ebweru asobola n'okuwoza nga ava bweru najja mu kkooti n'awoza. Ekyokubiri nsambya ddwaliro ffenna tulyagala kuba nze nasomera nsambya awo nsambya bwe baatujjanjabiranga Alien Skin naye mwana akulidde omwo naye w'ensambya tusobola okumala ebintu bino nga tuli mu kkooti. Musobola okubaako engeri gye muteeseganya outside the court bwaba nga wabaddewo ekiriwo kyonna ne tudde ebweru era na bano bonna abaana bola abali ku Alien Skin bonna tebalina bukyayi ku nsambya balina bulumi ku mukama waabwe kubanga ku Alien Skin bw'abaawo yagula kawunga ne balya yasasula wali ku kabira ne bafuna ebasula. So tukirowoozeko abantu abangi balabirira ateebwe nabo bafune obwenkanya. Olwaleero empisa zendabye mu baganda baffe abazze okuyimirirawo kibanda ate ku mulundi guli eri twalaba nga bangi baali bazze ne basaasaana ku kooti wano nebiringa ebyo oboolyawo ne kireetera n'omulamuzi oba okubongezaayo paka olwaleero. Kati tusuubire nti singa tewaliiwo nnyo kino abakiganye banaamuwa bail olwaleero. Olwaleero ffenna kyetusaba kutuwa bail kuba naluli twali tumanyi bagenda kugituwa. Ekisobola okuba nti oba kyabaawo abaana ne basaasaana avubuka bano balinga tebajjangako ku kooti abasinga bajjako ku Alien Skin so baali tebamanyi bw'otuuka ku kooti oyimirira otya oyogera otya obeera otya. Kati ekyo ku mulundi guno baakiyize era leero bw'obalaba buli omu kye bamugamba kyakola dda wano wadda tekuli alese ffujjo bantu bakkakkamu bampisa. N'olwekyo tubadde tusaba kooti beeyakisa etuwe Alien Skin badde gye babeera kuba bano abaana singa tabadde Alien Skin tebalize ku kooti. So bw'ota Alien Skin tojja kudda mu balabawo. Abayimbi bangi buli ekituuka ku muyimbi munnaabwe naddala nga kibeetaagisa okubaawo babaawo. Ku mulundi guno ku nsonga ya kibanda abayimbi batono abavuddeyo okulaga omutima ogw'obumu. Oli omu ku bo bw'obaka ki bw'osindikira abayimbi bannaffe abo abatasobodde kuyimirirawo mu mbeera kibanda gy'alimu kati? Abayimbi bangi bayimiriddewo lwakuba kati abamu balaba wano ku ground naye n'eri ebbali abayimbi gye bali bangi. Olaba David Lutalo buli lwayita agamba free Alien Skin. Abayimbi bangi obalaba Bebe Kulu gyali naye ayina kya poshinga. Abayimbi bangi Kenzo naye ayina kyakola ki kyova abantu waliwo abali mu kuteeseganya n'ensambya ne Palaso naye bonna bayogera. So kati kyova olaba nti buli omu ayina waakutte so bali mabegawe.
omuyimbi Ronald Mayinja naye atuwadde endowooza ye. Bingi tujja kuba tubibatuusako ku Brown Skin Events, tovaawo tukyakutuusako ebirala. Amaanyi esamyandisha wa top 10 comedians okubanga tuze olunaku olwaleero era nga tuli bakujja emirundi gyonna bukina kitwetaagisa okudda nga owidde tuli ba top 10. Alien Skin is a top 10 artist, so top 10 comedians badde balina okubeerawo top 10 munnaabwe. Kategedde tekalina science mulala awo tuli ffenna top 10 artist, top 10 comedian. Kati ba top ffe twabijjamu empalana ne tuteekawo enkolagana. Bagagga n'abagagga bakola ki? Baagalana. Just tunafuna ssente naye nga zijja ebirungi biri mu maaso, ebirungi bijja. Ekyasente tusooke tukireke naye at least content yabe nga ate byetaagisa okubeera omugagambi tubirina. Manyo kukwata ssente kyekyeetaagisa okubeera omugagga. Engeri gy'okwatamu ssente gy'oziteeka mu nsawo mu waleti ozifulumiza otya buntu bwe bityo. Mumanyi ozifunya kati waliwo essente nga kankolageko nga zeetaaga bulambalamba kabatulageko. Ssente nazikyusiza tezirimu omu nazigyemu kati olaba engeri gye bakwatamu ssente yeeno kategedde. Kati fe Abannayuganda tumanyi oziweta kano bulamu ssente ennamu bamanyi oziweta kati tumanyi okwata ssente kati tubulako zifuna. Ate tolina kutamulaze mu birala kufuula omugagga kyayogedde nti olina omanyi gye bakwatamu ssente. Togaba ssente zange sigenda gaba mbadde gamba ssente ziringa omukazi muliro butagufukamira tegukola ki. Emu ku nkwata ya ssente ennungi bw'oba onasa ssente mu nsawo ofukamira emanye nti odikutte bulungi okitegedde negwe weesimbye oteeka buteesi mu nsawo bwe zigenda kati yenkwata ya ssente ennungi agifukamiridde tudde ku mulamwa ayina enkwata ya ssente ennungi agifukamiridde okitegeera. Twogera ku nsonga ya Alien Skin olwaleero omulamuzi yatugamba tukomewo mu kooti era nga tusuubira nti olwaleero Kibanda yandifuluma naye ekibuuzo kiri nti katono nnyo bingi bizenga bibaawo. Kibanda emisango bagyogedde n'ebiringa ebyo era batugambye leero bail application we bayinza okugiwuliriza singa Katanda omulamuzi ono n'abanga agamba mbu ayongerayo Kibanda kyekiyinza okuddirira. Kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo temukyogera tetukyogera naye nga kiri muttu. Twogere ku baserebu bangi oba oli abayinza okuba nga bawagira Kibanda n'ebiringa ebyo. Ku mulundi guli abamu baalabibwako ku mulundi guno ba full figure wooli ate gwe omu ku abo ababaddengawo naye baserebu bano abalala abatabaddeewo kakati bo tugambe nti ki batuvuddemu batuliddemu lukwe kiki? Mabiri bya mirundi ebiri wenyinza okugamba waliwo bayinza obba nga tebazze nga balina kye bali mu kkola eyali Skin okuvaayo. Abasaba nga basaba, ab'emmindi nga bafuuwa, ab'omusaalo nga basaala tulina amadiini mangi muno. Nze ndi musajja musiraamu nasadde n'okusiiba nensiba ate nensula n'okusula nasiibye nenda nga tekimala kati nensula. Kakati bayimbi bannaffe abo b'amagezi ki? Abayimbi abatazze nga Alien Skin omwagala naye nga tozze tujja kusuubira nti maybe oyinza oba olina ebikutte oba bingi biteewalika then n'abatazze nga temumwagala kibi at least twandize era kubanga kino ekintu kikutuukako ssaawa yonna naddala nga oli artist obanga oli musajja kale kagambe nti oli musajja. Eriyo baganda baffe abamanyi okwogera ku saidi eri nti kale bw'oba tewagira gundi oli wakiriba n'empisa akategeere so at least bandize kubanga kino ekkomera teryewalika ssaawa yonna. Komera teryewalika nze nali ntambula okodi Kampala n'enkoona paani w'omu Sudan byampuna nabeerangamu n'akasonde ko nali siina nalina ATM card ate nga ya Pride Microfinance banka y'abalimi kati nga ate banka zitweriranye wendi DTB banka zino ez'abagaga nga tewali ne bantu walayo nenga pani wa nusu ebi okuba ku masimu esimu zeno nga teziriiko giko nali ku mango alina ziri line ezasookawo alina mango nze ndiko odi gundi ekomera teyo naffe nali mu P3 bakusiba oli mpeferi ngame ekitegeeza nkomera teyo nali mu P3 awo nasomera mu ssomero nga baga tugenda okulambula nengendako nange mu komera
oba nange natuukayo okwo. Wali ogenze kulambula? Nevaayo. Ate kakati nawe bate bakusiba. Era buli omu avaayo teri agenda n'abeerayo nafe. Naye nga wavaayo. Obufuzi bakola ki? Obusibe bugwa. Aya. Ku Brown Skin Events baganda baffe bano bakyagenda maaso n'okutubulira bo kye basuubira ate oba oli awo mu musango guno ogwa Kibanda. Origino Anirule amanya ina mangi naye tujja kuba tubatuusako byonna nga bwe binaaba bitambula gwe nkusaba kimu kyokka subscribinga ate naawe atannaba kubeera nga ate omanya ebigenda mu maaso tube nga twongera okutuusaako byonna nga bwe binaaba bitambula. Tukyaliwo nnyo wano era twakedde dda wano ku kooti okulaba nga tulondoola ensonga zonna nga bwe zinaaba zigenda mu maaso. Omulamuzi anaatuwa bail oba taatuwe byonna tujja kuba twongera okubibatuusaako. Olunaku olwaleero nze okusinziira nga bwe ndaba ensonga zino nti ffe kye tusaba Alien Skin era tusaba agrantingibwe bail. Naye nze nga nze mmanyi ekintu ekikwatagana n'amateeka simanyi mulamuzi ki kyagenda kwogera naye ng'okusinziira embeera yonna ebaddewo nti emabega luli lwe yajja baali bamusomera misango gye baali tebamusomeranga naye ate yajja emisango ne bagimusomera so olwaleero susuubira nti waliwo kyonna ekisobola omudinayinga okufuna bail. Ate ne ttiimu luli gye twali naye yali ekulembedde omuzannyo waliwo kale embeera etatambula bulungi naye olwaleero ndabira dda nti abantu abafrontinze ki kye tugenda okukola n'abaana ba Fangoni bennyini empisa eziriwo wano olwaleero ndabira dda tewali kintu kyonna kyakwekwasa tusobola okuva wano nga tufune bail. Ekintu ky'abalamuzi siyinza kugamba olwanega leero tugirina bekyusanga budde bekyusanga ssaawa naye buli omu ateeke muganda waffe mu ssaala ze okusobola okulaba nti afuna bail. Era ensonga lwaki tuli wano olaba abantu ab'enjawulo wano tusaba muganda waffe afune bail. Olw'ensonga ekintu kyeyagezaako okulwanirira oba kyetulwanirira olwaleero buli omu kyali kimutuuseeko nti abantu baffe bafa abantu baffe bafuna obuzibu tewabadde muntu ayogera ku nsonga zino. Bw'aba yeesaddaase n'ayogera ensonga zino buli munnayuganda yenna gy'ali oba wa Fangoni oba si wa Fangoni kino ekintu kikwata ku Uganda yonna. Olaba naffe abasajja abakulu tuvuddeyo mu nsonga eno twogera kigambo kimu free Alien Skin, free Alien Skin, free Alien Skin. Kooti zaffe eze Uganda ffena tuzimanyi enkola yaazo era bingi nnyo tuzze nga tubiraba nga batugamba nti kakati mukomewo ku lunaku bwe luti tugenda bawa bail n'ebiringa ebyo. Ku mulundi guno singa omulamuzi Kamutanda kuba kakati kiringanga nti kooti nayo eri ku kugezesebwa singa Kamutanda n'aba kuba ndabye nga balooya baffe bakoze ekisoboka okulanga bayita mu mitendera gyonna naye singa Katanda omulamuzi ono olwaleero n'atuma bail. Olwaleero Uganda yensi erimu amateeka. Ensi bw'eba etambulira ku mateeka toyinza kuteekawo singa Kamutanda nga siggwe mulamuzi. Era kino njagala nkibule buli munnayuganda yenna ali eyo tuleme kwogera kusanyusa abantu baffe abali eyo tuleme kugamba nti tuteekawo embeera toyina mbeera gy'osobola kuteeka ku mulamuzi wabula tusabe busabi bakanso baffe abafrontinze ensonga eno basobole okuba nti nno bawangula omusango. Kooti eyo gy'olaba ewangulwa abantu bagezi kooti tewangulwa abantu basiru. Kooti erina techniques eziwangula emisango nkiwa olwaleero bakansozi baffe techniques ezo baziyiseemu ensobi ze tuzze tukola emabega nkiwa olwaleero zikoze eki olwaleero zitereezeddwa. So mu mbeera eyo bw'ogamba nti singa Kamutanda ekigambo ekyo kinene so tekisobola kubeerawo nti omulamuzi yasalawo naye nga nze kyemmanyi era kyensaba nti olwaleero tusobola okufuna bail. Olw'ensonga tutereezezza ensobi zonna zetuzze nga tukola ki zetuzze nga tukola olwaleero ziteredde tiimu efrontinze nkiwa olabye abantu bapya ate nenneeyisa olwaleero eri ku kooti ndalamu which means nti tusobola okufuna bail olwaleero. Sinza kigalantinga negamba nti nze mulamuzi leero tugifuna saagala kumagalaza saagala kwogera kusanyusa naye nga buli munnayuganda yenna gy'ali yandiwagidde Alien Skin ono n'afuna bail olw'ekyo kyabadde alwanirira eri munnayuganda omukulu n'omuto omuyimbi n'atali muyimbi. Olw'ensonga amalwaliro gabadde gatuyisa mu mpisa nga si nnungi
wotunuulira internet abantu obujulizi bwe bawa ne bwino gwe bawa Alien Skin atwalibwa nga hero kwekyo kyokka kiyakoze abantu badde obujulizi bungi naye tebaayina maanyi kwogera ku kintu kino tebaayina maanyi sobola kuba nti nno boogera ku nsonga y'amalwaliro bw'aba avuddeyo n'akyogerako eno yessaawa bannayuganda okuba nti tuli wamu naye tumuwagira ssaawa eno abantu twandibadde ku mirimu gyaffe nga tukola naye tuli wano olw'ensonga twagala tumulage nti ddala ekintu kye yakola kyatusanyusa ffe nga bannayuganda era tumuwagira 100 ku 100. Alien Skin okuvaayo n'alaga embeera y'amalwaliro oba oliawo yemu ku nsonga lwaki kati ali mu kkomera ye omukulu nga bwe muwulidde agamba nti ffe bannayuganda abali eyo tusabire Alien Skin olwaleero abe nga aweebwa bail asobole okuba nga ate afuluma. Nja kuba kutuusaako byonna ebigenda mu maaso tukyali wano ku kooti era tulondoola ensonga zonna nga bwe zinaatambula. Jampa eno brandi yange nze mu nsi nina ebintu byensinga okwagala ekisooka nze ekyokubiri Uganda ng'ensi kati nayagala nkole brandi yange ng'etambulira mu bintu ebiri byensinga okukola ki byensinga okwagala kyova olaba design zange zonna zitambulira mu ki zitambulira mu Uganda okitegeera bwe nnyingira industry netandika okukola byenkola nakimanya nti ebiseera ebisinga ba creatives obuzibu bwe basinga okusanga kwe kujja n'okola byokola naye ng'ate tolina kyoguzansa abantu ne babeerawo nga bakwagala naye nga tebalina ng'endala gye basobola kukola kikuwagiramu kati nze yeeno gye njagala abantu bakole ki bampagiremu okitegeera bwe ntandika okukola ebintu byange nga ndi ku mutimbagano okwonkola ebyange nga neeri Alien Skin najja n'atandika okukuba endongoye twakwatagana kuba nze namutegeera nga artist n'ekifaananyi mwe yali ajjidde nzikiriza ne mu potential ye kyeyali asobola okukola kyeyali asobola okukola okitegeera kati ne tuba nga tutambuza ebintu so one day tusinkana nange akasiri ku bintu bye wakankolera sirina kyensobola kukukolera okujjako promotinga brand yo kitegeera era abamulabako ku mukolo gwa Honorable Kasolo mwamulaba jampa gye yali ayambadde ey'omutwe ye design eyasookera ddala mu brand era ye gyasinga n'okukola kino okwagala then eno ye design ey'okubiri nayo surprisingly simanyi gye yagijja ne ku olwo ne namwekanga bwekanze ng'akikoze eki ng'akyambadde okitegeera ne kati ng'omuntu eyaŋŋamba nti ye kyasobola okunkolera promotinga brand yange nze mba nkitegeera okitegeera kuba yakimanya nti kamera zigenda bbaawo yali asobola osalawo obujambala n'obutajambala okitegeera sigamba nti yabulwa kyakwambala naye aba yakikolanga choice n'ajambala yagiwa promotion ey'amaanyi jampa zino tuzitunda $800 then t-shirt tuzitunda $500 omuntu aba asobola kunfuna ku 0755 19 68 13 0755 19 18 nga jampa eno tugikozesa okupromotinga n'okucelebratinga Uganda kyova olaba eriko nakala wano obubaka nga buno. Okay, ku Brown Skin Events tugenda kuba twogerako ne ba lawyers bano be bamu ku abo abali mu musango gwa muganda waffe Kibanda Alien Skin era tugenda kuba twogerako nabo batubuulire bo kooti basuubira ki olwaleero nga bo abalamuzi ate wamu na bano abali mu kulaba nga ate balondoola ensonga z'omusango guno batubuulire bo basuubira ki olwaleero weekuumireko ate twogereko nabo. Kanso gye baliko kale sebo naye gye baliko kakati kanso twalaba nga omulundi guli omulamuzi yatuforwarding okutuuka olunaku olwaleero olwokuna naye gwe nga gwali mu musango guno osuubira ki ekyenjawulo olwaleero? Tusuubire ebirungi ebyereere. Omuntu yenna toyinza kusuubira kibi, tusuubire ebirungi ebyereere kuba buli kimu kyakolebwa mu mateeka nga bwe kirina okubeera. Kati tuzze kulaba nsalawo ya kooti eno ku buli kimu ekyakolebwa ku lwa Mande. Twateekayo abajulizi, kooti n'ebakkiriza, State Attorney teya objectinga nnyo, so tuzze okulaba ensalawo ya kooti nga amateeka ga beyiro bwe gabeera. Naye ate waliwo n'engeri endala gye twaleeta eya ADR. ADR kitegeeza Alternative Dispute Resolution, okutabaganya abantu mu misango. Kati eyo nayo twagikoze eki nayo twagiyiseemu. So tuzze wano emirundi ebiri, beyiro n'enkola eya ADR. Ejjo we twazibidde ng'eddwaliro ly'Ensambya twabadde nalyo mu nkola eya ADR. Era leero bajja kujja ba communicating position yaabwe mu nkola eya Alternative Dispute Resolution. So mubeere bagumu, buli omu teeraliikirira
ensalawo ya kooti ejja tulungamya bulungi okusinziira nga bwe twali tuteeseteese. Kakati olwaleero abantu era abangi nnyo bakuŋŋaanye wano nga basuubira nti banaagenda obaolyawo ne Kibanda. Singa biba bikyuseemu olowooza ki ekiyinza okubirirwa? Tebijja kukyukamu. Ensalawo ya kooti ejja kulambika bulungi ensala yaayo. Kooti ya mazima. Luli twajja n'abantu ba complainants abamu bwagenda okuziba nga tuli nabo wano mu kooti ng'era fayiro zibulako just kuggalawo bugazi ezimu. So tubeere bagumu. Mubeere buli omu abeere mugumu kubanga ba complainant baba nabo baaliwo abamu nga bagamba ffe twamaliriza, tubeere bagumu. Kirunda Farouk, Midland Advocates.